tutuuse Dubai ayagala mutunde mubiri yasooka n'atutwalako mu kikampuni ne tukolayo wiiki sezo 3 ne bansasula dirham za 18,000 dirham feze tuyita dirham kati wenafuna ezo sente ne tukomayo waka ndaba omukazi taddamu okutunoonyeza mirimu naye ng'ate mwe tusula waliwo oluumu omusula abawala abato abanyirira naye ng'ate buli kiro balaba wansi ku kizimbe nga bambadde bumini bweteze bwe twatuula omwezi ne gwetoola ne gugwa ku ttaka ogwokubiri ne gukwata slowly by slowly oli munne yamugamba process by process omusula waggulu wansi olaba abawala abalungi bemubeera nabo betubeera nabo basula mu luumu endala naffe tusula mu ndala next room bakkirira nga beetezeeko mukirealizinga oba mukitegeera nti kati ne mu biyumba byennyini ebyo Dubai mubeeramu oluumu ze musulamu experience ye Dubai oyo yagirina ne mubeeramu n'eruumu ng'eri special nga bwe kasita ofuna kasitoma omuleta direct paka mu eyo luumu nagenda okulaba nga waliwo ekitagatta nemubuuza nti anti tetugenda kuddayo kukola n'agamba emirimu gibuze banamu kati mujoyininga bannamu baba beekolera ssente akuteeka mu mmere gwe okiyingire mu kyeyakadde abantu abarecruitinga abaana abawala okubayingiza mu bwamalaaya tamutolosa nga amugamba nti ogenda kwetunda akuteeka mu mbeera gwe akuleeta n'akuteeka mu mbeera n'akutokyalinga olina famire e Uganda olina maama olina abaana n'akutiiza nga tokola n'akulaga nti emirimu guno gwe watolokerako teguliiwo naye waliwo kino nga gyakuwanga option weebale nnyo omugaga kasita omugamba amazima ng'omulabyeko takumma mulimo gwe beera mwetowaze mu maaso ga mukamaawo ofune kyoyagala sabula emboozi mukama wange ntuuse twali twebaka mu maka ge gamu katanda ka Farida kaakano akange kaakano tukedde ku makya abantu te ku banka bampadde kati nga tetunagenda ku banka twasooka ne tutuulako awantu ne tunyumya ng'omusajja ayagala kumbuuza experience awulire that kibozibozi kyolina about the job namugamba the truth is after school sibina course gye nakolako wadde ya computer ndi mubisi nga bw'omanyi ne wompa laptop simanyi kugiteekamu email naye nkwegayiridde mukama wange njagala okukola ne experience mbaddeko e Saudi mu kiyumba manyi okufumba manyi okulabirira abakadde kati gomanyi olwekolera si yeyo gomanyi kyogenda okunkolera mukama wange omusajja yaŋŋamba nkuwadde omulimu ogenda kukola omulimu gwe wajjiriridde naye nga gwa checking abayingira mu banka nakino ekyuma ekicekinga olina nfuna omulimu naye nga njogedde mazima naye nga mugambe mmaze mutuukako famire gye nafumbirwamu baali beeru tebaayagala kuwasa mukazi muddugavu mbugumye ate n'ekirala nalina pimples nga nnyingi embalabe agada kati nga sinaafumbirwa nali nakozesa akazigo ebiseera baali bakayita batya kalolaiti kaliwo akazigo nga justiko ka pimples naye nga bw'okasiga mu face kazikaza ate ne kakwerusa ngatta mugatta ansa tunaatera ogifuna walina embalabe naye ng'akazigo ke bakuwa oba ke wakozesanga okugoba embalabe nga kazikaza ne wafuuka weeru ne kakwerusa kati kumbe senga bali mu nteekateeka y'okunfumbiza nze simanyi kati we yalabanga simaakinga ne banteeka ku kizigo ekyo ekya rapidi nga yakajja bayirawo kyali kya bbeeyi kubanga seeti yakyo wakwata senga yakulaba nagamba muwala wange nina enteekateeka z'okumuwalikaye yamanya tezigatta naye ng'alaba kala tezigatta nze kyova olaba ekizigo kirina engeri gyekya tekinkaddiyiza kubanga nze ndi mukulu mu myaka naye nze natambulira ku kigambo kya maama wange kubanga amanyi omukazi yamanyi taata w'omwana omutuufu kasita nawulira ekigambo kya maama wange kyanzizaamu amaanyi naye kati we natuuka mu bufumbo ng'ate nkuze ne bijja nga bintokyalinga kyampaliriza n'enkola ekintu abakadde bange
kye batabinaako idea kye batamanyi nako nti nakikola. Muzeeyi wange yali mulwadde ne mutwala mu ddwaliro lumu. We namutwala mu ddwaliro ne mufunako ebyetaagisibwa ne ngenda ne nkola DNA. Nga nkyali mu bufumbo. Ku myaka emikolo. Ije mu bufumbo nali nkoze naawe 2015 naye n'emyaka 22. Mu 2015. Dona Asiya nga akyali mu maka. Taata we alwala. Amutwala mu ddwaliro. Ddwaliro ki? Baliyita Dabani. Liri Dabani eyo. Opposite Dabani Girls. Okolagana na musawo? Okolagana na musawo. Mfuna yali mukazi musajja. Yali mukazi. Aya bali bamuyita musawo Gladys. Mfuna Gladys baba basawo. Mpulira nnyo musawo Gladys. Sisibogenda katundu notasanga musawo Gladys. By the way yampa ne connection we natwala ebintu ebyo. Main hospital Mbale je nakola DNA. Mbale main hospital. Mbale main hospital. In absence of my parents senga teri amanchi genda mu maaso. Tuweka moment kano akokufuna samples kutaata. Taata alwadde. Omututte mu ddwaliro musawo Gladys wamugamba otya? Musawo Gladys namunnyonnyola. Kubanga nayaga abajjeko taata omusayi bamupime ndabe kiki ekimuluma kati mu process eyo we namunnyonnyolera. Actually baba nsazaali nviiri n'omusaayi taata ne bamusalako akaviiri. N'omusaayi oba waliwo n'akantu ke bamuyisa muba mwali mu nnyindo kwali ku toothpick. Bwentyo nengenda nenkola DNA. Amalusu ndowooza. Nteeka gaali malusu. Nengenda nenkola DNA.